Ffe tusimbudde UG Central mugamba mutya bannakampala mugamba mutya bannayuganda mwebale kuba nti mugiteko okukibirako okukiwuliriza eva ne mugamba tulina okutambula ne Rich Boy Bad Boy one number one boy okuba nti agatutusako gonna gafa mu ggwanga wetwogerera abapasita bafuukira ddala ekizibu ekinene ekyokusekererwa n'okuba nti obaolyawo bazanyira mu linnya lya Mukama Katonda okusobola okuba nti bayisaawo ebyabwe era nga bapasita batandise okuba nti batunulira ne Lisa George nti kati tebakyali wa myoyo wabula bamenya mitima gy'abantu bamenya mitima era nga bapasita bazze bakola ebintu ebyenjawulo oyinza n'okulowooza nti obaolyawo ddiini ly'abalokole lyafuuka lyaba agenti ba sitaani kubanga ebintu bingi bigenda mu maaso n'okuba nti bekoleba naye ng'ate oyinza okwewunya ng'abantu abikola bamanya manene ddala bali mu stardom ekikuleetera nti oba stardom erina influence ya devil. Stardom ekigambo ekyo stardom kiva mu kigambo ekimanyikiddwa nga satanic yes nti okubeera star oyinza okuba nti either bintu bibi ebikudriving force eva wa devil oba ewa Mukama Katonda ebiseera ebisinga devil adominatinga nnyo abantu abo era nga wetwogera pastor oba oliawo sematimba agenze mu maaso n'okuba nti akola yekola obusolosolo yavaayo ne basooka bamulumirizaako okuba nti muli wa bisiyaga ekyo nno sijja kimenyawo mpolampola najja mu maaso n'okuba nti oba oliawo akirwanyisa paka yakimenyawo era evidence nebula basooka okuba nti bamuwayiriza ayogera ng'abakazi yeyisa ng'abakazi era nga basooka n'omusibako ebisango ebyo nawo omusango oguliwo gwakuba nti oba oliawo yazaalamu osigala omwana namumulekera emyaka 10 namulabirira ate yamumugjeeko ng'ate tamukiza kufuna access ku mwana ono ekintu ekikambwe nnyo ddala oba oliawo kiyinza n'okuba nti kivako obuzibu ye ntandikire nti ankubuuze ntya muganda wange olyoka omanye nti nkwagala olyoka omanye nti nkukkirizaamu ogamba otya munnayuganda ali mu Uganda ne bwera Uganda bampita Ntambi Jimson Nambon Rich Boy Maxud General Conte otambula nange n'okunesiga n'okubeera nti obeerawo n'ojja mu maaso n'ogamba nti nakutambula n'Entambi Jimson ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange genda mu maaso n'okuba nti osubscribing olwo netusobola okuba nti tweyongeraho family esobola okuba nti egaziwo olwo netusobola okuba nti tukutuusaako nawe obatuuseko amawulire agakagwawo mu Uganda osobola okuba nti ogamanya kyanaku nnyo nti wetwogerera bapasita bagenda mu maaso n'okukola ebintu ebyensonyi ate nga tebaswalira ddala mu Uganda jjukira pasita Kiweweesi byonna bye yakola ebyokukwata akaana kato kubba ssente mpola yagenda mu maaso n'okuba nti abikola waliwo pasita omwe yafa yagendanga mu maaso n'okuba nti yebaka ku ndigazi era nga bamulumiriza okuba nti obaolyawo yazisiga sirimu baana bangi byagenda mu maaso n'okuba nti abazaalamu yagenda mu maaso n'okugoba abakyala be yakozesanga mu nnyimba okutunda kyaki ye n'okukola ebintu ebyenjawulo era ng'ono pasita yasobola okuba nti adivosinga waliwo pasita omulala yagenda mu maaso n'okuba nti alangira mukyala we nga bw'alina ekikulukuto bw'amala emyaka 7 nga tafunamo kamuntamu kamumaka ngamba ensonga z'ekikulu mpolampola yagenda mu maaso n'okuba nti awasa omukozi we eyali amukolera ku radio ye kogata ne TV ye namuwa n'omulimo mpolampola n'afuna second wife ate nga mu ddiini tekikkirizika waliwo omusajja omu Bishop Mulamba yagenda n'antaganjula ebintu by'omuntu era ng'ennaku zino bw'obanga oyagala kusaba mukyala mu Uganda omugamba baby njagala nkutaganjula jangu nkukole ebyantagale kusuubira nti ennaku zino system Bishop Ntagali bamukwata n'omukyala omufumbo kyokka nga naye musajja mufumbo kyokka bikwewunyisa by'abapasita nawe wetwogerera Pastor Peter Sematimba omusajja oyo the CEO Super FM mpolampola munnamawulire yaliko MP agenda mu maaso n'okuba nti alavunanyizibwa emisango egy'enjawulo gy'okuganira omwana Peter Sematimba agenda mu maaso n'okwebaka mbu ku mukozi n'atandika okuba nti amusobyako era nga omukozi avudde n'agamba nti ono omwami tayisa sikaati omwami mukyala we avudde n'agamba nti ono omwami tayisa sikaati amwewalikiridde n'obutakwata mwana we muto ddala kubanga omwana emyaka 10 plus ngagamba nti ono bw'anaabeera n'omwana ayinza n'okuba nti amusobyako kubanga omuntu we ku muntu w'omukazi tasobola kuba nti
nti asania byebyo ebifa waba pastor mu ggwanga nti kyotasuubira gwe kyotasobola kukola pastor wa Uganda akikola kyotasuubira kukola cheki wa Uganda akikola kyotasuubira kukola bishop akikola kwegamba bw'otunulira Ntagale bw'otunulira bano abafere abeeyita ba Sheikh Umar bw'otunulira abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakola ebintu bingi nga bitya mu ddiini so olina kweberera mu n'omanya nti waagwa ndede nosobola okuba nti weekuuma weebale nnyo kutambula nange bampita Lukiboya Ntambi Jimso nzikiriza nkome wano ssaawa zino olwo nno nkomewo n'amawulire amalala osobola okuba nti ogafuna